edda abazadde bakolanga ekintu ekikulu kimu kutegeka baana ekyo kyo kirungi nnyo nakati mbategeke naye kati ebintu bikyuse kubanga edda bwe wasomesanga omwana n'omutegeka wallahi ng'abatanaguraduwetinga omulimu ne bagumuwa naye kati omwana omutegeka n'amaliriza okusoma n'amala emyaka egisinga gye yamala ku yunivasite ng'anoonya mulimu omusanga ng'omwana asomye emyaka 4 n'omusanga ebweru after kusoma ng'amaze emyaka 5 anoonya mulimu ekitegeeza ng'okusoma kulinga okutamukoze eki era abaana bangi tebakola gye bye baasomerera ne batuuka n'okwebuuza ensimbi za taata zaayononekera ki taata yatundira ki ekibanja kye ng'asomye ate akola mulimu gw'abatakoze eki abatasomye nga n'ebbaluwa eyo eya yunivasite yagiwaayo tebajja muwa mulimu manyi bw'oba ogenda okuwaayo ebbaluwa zo kati gwe tojja wange nga tukola ffenna n'oleeta eya yunivasite nga ndiwa piva second term ng'ategenda kuyitira ku nzo gitwala omukulu manya ontwalako omulimu mubeere bagezi nga musaba emirimu totwala diguri yo ng'agenda ogiwaayo wa mukama wo wa diploma togenda na masters zo ng'ate mukama wo waki wa certificate piva second term ng'ondira diguri I'm very clever nafuna simanyi nga wafuna bunaki $1 million